naye awangudde. Lubaga division Mama Joyce Nabosa Sebugwawo tebamulabiriza ku njuba. Mbeera ze kati ye meeya wa Lubaga NUP. Mbeera ze kati ye meeya wa Lubaga NUP. Tumaze okubeera nga tuwangula Lubaga division tugina mu 5 Kawempe division naye tumaze okubeera nga tugina mu 5 Central division wakyaliwo embeera ey'okubeera nga waliwo okusika omugwa naye nga candidate waffe owa National Unity Platform akyali ku top muganda waffe Ssemugoma akyali waggulu nnyo naye nga amawulire gennyina amalungi genjagala okubeera nga mbawa ge mawulire ag'okubeera nga mukyala waffe mukyala Nubian Mutoni Gloria awangudde. Congratulations my sister Mutoni Gloria awangudde with 95%. Kateyenkane Mr. Update percentage gye nawangulirako. Kateyenkane Mr. Update percentage gye nawangulirako. Bambi Mutoni Gloria congratulations mukyala waffe wa Nubian bambi amujjukire omwami waffe bambi musibe bamusiba bamutekako emisango emipaatiike naye tekiganye mukyala wa Nubian kuwangula. Bambi mwonna ababeereddemu omukyalo oyo mumunoonyeza akalulu mu kampeyiningirako mwebale nnyo mwebalire ddala. Mr. Update akalu ka mukyala Nubian ateeko nkabaddemu 9 ba Nubian wange nnyo nkabaddemu 9 akalu k'abasibe okuli muganda waffe Nsuluga Muhammad nako nkabadde mu 9 akalu k'abasibe okuli Jamira Kalyango omuwala oyo naye bambi bamukwata nako nkabadde mu 9. Waliwo omwana waffe gwe bayita Waswa oba akola ku lugiriro oba ku kyoto ndowooza akolera ku enzo obundi 2 naye awangudde. Kati gwe nninda okumanya ye Siita Uganda oyo sinaba kufuna updates ye naye immediately bwe ngifuna eya Siita Uganda ngenda kuba ngibategeeza sinaba kugifuna eya Siita Uganda naye nga Mutoni Gloria ekintu akikubye. Congratulations Mutoni Gloria, thank you so much. God is good all the time, God is good. So yembeera bwete bweri mukyala Dani Kyeyune naye update ye sinaba kugifuna naye nako nakabaddemu ku makya nempitayo jukulobedda ngu Sambo Valap wembeerako mu Kawempe North ate bwe ngendako ne mu magombolola amalala okwongera okulaba nga obululu bwaffe tubukuma bulungi naye nga sofa amagombolola gonna 5 agakola ekibuga Kampala NUP ekyali waggulu nnyo. Amagombolola gonna 5 agakola Kampala NUP ekyali waggulu nnyo gonna amagombolola 5 agakola ekibuga Kampala NUP ekyali on top. NUP is still on top amagombolola gonna agakola Kampala. So kyassanyu nnyo okubeera nga NUP etubeereddemu nnyo. N'ekirala kyenjagala okubategeeza olunaku olwaleero newandegeya Bagonza Thomas naye awangudde. Bagonza Thomas naye amaze okubeera nga awangula. Oyo no ye chairman wewandegeya ye chairman omuto asinga mu ggwanga Uganda naye awangudde gwe bayita Bagonza Thomas eyo wini naye tugijeyo. NUP tuweze bwezi. Update gyenjagala endala okubawa ye update ey'olunaku olwaleero nti High Court egambye nti immediately mu bwangu ddala poliisi n'amagye n'ebitongole by'ebyokwerinda bive ewa mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era tubadde tusuubira abantu abo okubeera nga bateeka court order mu nkola because ebadde order ebalagira nti immediately muve ewa President Robert Kyagulanyi Ssentamu asobole okubeera ng'akola ki alya butaala. Enanga bwabadde ku mikutu gya TV egimu n'agamba nti ekituufu kiri nti tugenda kuvaayo naye ne wetwogerera wano abasajja abo bakyebunguludde amaka ga pulezidenti waffe owa Uganda ddako bakyebunguludde ewa pulezidenti waffe owa Uganda. Pulezidenti waffe yalondebwa abantu bwengamba ddako ate mbanga ngamba oli akalwakala I'm sorry for that but gakyebunguludde ewa pulezidenti waffe owa Uganda alindiriddwa okubeera nga alangirirwa. Like it or not Kyagulanyi balina okubeera nga bamulangirira. Era kye twetaaga kwe kulaba nga bakandidati baffe bonna aba NUP ku mutendera gwa LC3 ku mutendera gw'obwa meeya ku mutendera gw'obwa MP ku mutendera gw'obwa chairman ffenna tuwangula bwe tumala tuteekewo battle egenda claiming our victory egenda claiming the presidential victory because our president won with 95%. Yawangula ne 95% respectively but up to now talangirwanga ku bawanguzi. That's why twagala okulaba nga mu ngeri emu oba mu ngeri endala Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu tuteekawo embeera yonna abenga asobola okubeera nga alangirirwa ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda because akalwako yakawangula ensi yonna ekimanyi.
ensi yonna ekimanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu akalwako yakawangula. Olwekyo update zenjagala okubeera nga mbawa nti abasajja bakyalemedde mu maka ga pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu, era bwe twogerera amakubo gonna agakonectinga ewa Robert Kyagulanyi Ssentamu gakyaliko bimmamba, gakyaliko amagye, gakyaliko military. Tetumanyi kigendera ky'abasajja abo ate nga bagaye bagenda kuteeka court order mu nkola. So up to now tetumanyi lwaki bakyali ewa mukama waffe ng'ate bagambye ekiragiro kya kooti bagenda kubeera nga bakiteeka mu nkola. Olwekyo yembeera eriwo era twagala okulaba nga tuteekawo embeera yonna okulaba nga abantu abo bava ewa pulezidenti waffe, because kooti bweba ebagambye immediately bave ewa pulezidenti tetumanyi nsonga ate lwaki bakyaliyo. Olwekyo tubeetaaga mwenna muve ewa pulezidenti waffe tulabe ng'ate mu ngeri emu oba endala pulezidenti waffe abeera free, because ago makaage si komera, ago makaage si komera. Olwekyo mulina okurespectinga court order ne mugiteeka mu nkola, because Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yabawangula akalulu, era kyenjagala okubagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu ffenna wano tukimanyi nti ye pulezidenti wa Uganda aliko, ye pulezidenti wa Uganda aliko. Olwekyo ekyo tukimanyi 100%. Era kyenkubiriza abantu mwenna tulina okumanya pulezidenti waffe owa Uganda dako bato tulina okugiteekawo okulaba nga pulezidenti waffe alina okubeera nga alangirirwa with immediate effect, alina okubeera nga alangirirwa with immediate effect, because toyinza kugamba nti ensi yonna eggwanga lyonna aba NUP bawangudde ate pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu nabanga teyawangula. Bannange naye bambi byabakama weerabisizza nnyo, bannange ebibisiŋŋana byoba ofunda n'ekigundu ate ono yeeswazizza nnyo kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula buli wamu. Ne Mwami Museveni walondera Erushere, Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangulawo. Can you imagine? Yawangulawo Mwami Museveni walondera, yawangulawo, bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati ate ogamba kiki mutugamba? Temulina kiki mutugamba. Twetaaga wiini yaffe, eyo wiini gye twafuna ku Robert Kyagulanyi Ssentamu munnange twagimenyekera, twakola village mobilization, twatambula eggwanga lyonna nga tunoonya akalulu. Mukama waffe pulezidenti yanoonya akalulu, yatambula n'agenda n'anoonya akalulu. Olwekyo wiini yaffe tugyetaaga ewatali kulondobereza kwonna, tugyetaaga. Era mbabuulira mazima tugenda kuguguba paka nga tufunye wiini yaffe, because Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula akalulu ako, ensi yonna ekimanyi. Tulina declaration form eziraga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula, have all the declaration form. Bweba mugamba nti NRM wawangula akalulu ako, ate lwaki mugezaako okwagala okubba declaration form zaffe? Mubadde mukimanyi banoonya buli muntu yenna alina declaration form bagimubbeko, because bakimanyi tulina obujulizi. Bwe mubanga mwawangula ate ekyagala okubabbisa declaration form zaffe kyekyaki baagala bazibbe, ne bambi muswadde declaration form zaffe we ziri safe, temujja kuzibba musaaga. Olwekyo ekyo kyokka kyongera okubaswaza nti akalu kano mwabba kabbe ate ne mumala ne mwerangirira. Ne muno Mwami Museveni kankubulire, toyinza kukwata njovu n'ogiteeka mu kaveera akeeru, toyinza kukwata njovu n'ogiteeka mu kaveera akaddugavu. Like it or not, Robert Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti wa Uganda aliko, like it or not. Olwekyo embeera bwetyo bweri. Abali ku the updates online page nga ngezaako okubeera nga mbategeeza ensonga zonna ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Wali wambuuza mukyala Libya Nili akoze atya? Mukyala wa Libya Nili awangudde akalu kano ak'okubeera nga kansala bambi awangudde era tumuyozaayoza mukyala Libya Nili. Congratulations my sister Mutoni Gloria, congratulations all division councillors, congratulations all division mayors, congratulations all division mayors. Olwekyo yembeera eriwo, njagenda mbawa updates eza buli candidate awangudde, naye nga mulina okukimanya NUP twongedde okubeera nga tukola ki, tusimba amakanda. Mulina okukimanya nti NUP twongedde okubeera nga ekintu kino tukiteekamu amaanyi. Mulina okukimanya nti NUP twongedde okubeera nga tusimba empagi ezigenda okubeera nga zinyweza pate yaffe kati nywevu bulungi nnyo, because we have MPs, tulina ba division mayors, tulina ba division councillors, tulina ba road councillors. Kitegeeza NUP twongedde okusimba emisingi, twongedde okusimba empagi ezigenda okubeera nga ziwanirira pulezidenti waffe bulungi nnyo nga akulembera eggwanga lino lye bayita Uganda, because bannayuganda mwamulonda era ekiriwo okubeera nga tutambuza enteekateeka eno ey'okulanga buli kimu kitambula bulungi nnyo. Olwekyo obukulembeze bunywera mpagi,
kasita onyweza empagi wansi pulezidenti waggulu tamenyeka. That's why mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera nga eggwanga lino alitambuza bulungi nnyo kubanga wansi empagi nywevu nnyo tukitegeera wansi empagi nywevu nnyo. Tulina ba division councillors, tulina ba division mayors. Waliwo ambuuza Dennis City akoze atya. Dennis City yawangudde ku makya. Dennis City congratulations. Dennis Kababi naye mumuyozeyoze. Dennis City mumuyozeyoze. Dennis City mumuyozeyoze naye awangudde bambi. Olwekyo embeera bwetyo bweri ey'okubeera nga muganda waffe Dennis City naye awangudde. Congratulations my brother Dennis City, congratulations my sister Mutoni Gloria, congratulations the mayor of Mugaga Mberaze, congratulations, and congratulations all division councillors and division mayors, congratulations. Awambuza okutandika Sinamanya akoze atya naye nga ye Dennis City yawangudde dda era Dennis City ekintu ensolo ekizigo kweri. Awambuza Beka Kalyango amawulire ge sinaba kubeera nga ngafuna nebaba ngafunye nja kuba nga bawa bulungi nnyo aga Beka Kalyango. Waliwo abombe sinafuna athletes zaabwe nga sita wa Uganda sinaba kufuna athlete ye, Bitone Doctor sinaba kufuna athlete ye, mukyala Dani Kyeyune sinaba kufuna athlete ye, naye nga naye manye nti ekintu akikulu bulungi nnyo because mukyala Dani Kyeyune naye y'omu ku bantu baffe alina amaanyi amangi ennyo. Mukyala Dani Kyeyune y'omu ku bantu baffe balina amaanyi amangi ennyo era nga mujjukira bulungi nnyo bambi mukyala Dani Kyeyune bwe yali ng'agenda mu kalulu ako twekolamu omulimu wano bambi ne tumubeereramu ne tuba nga tusobola okubeera nga tumufunirayo posters, tumufunirayo ebipande n'ekintu ekyambala bulungi nnyo. Ne tuba nga ekintu kyatambula bulungi nnyo. Olwekyo mukyala Dani Kyeyune era naye manyi ajja kuwanga. Update sigagifuna naye bonna